naye olunaku lw'eggulo basawo ne banyaba tula ku Dream TV Kawempe embooko yakabye embooko yadde enzibu nnyo emigo gyanyoose era abe-NUP basuze bakaba nti mutukubye emigo gino nemujuja n'okutuusa omuliro lwaki mutukuba mu basecurity naye basecurity baga nti nedda efujja lero esukkiridde kubanga mugenda mu campaign naye engulu namwagala kuzisiba mulemese abantu abatambula ffe tukole ki tulina okutereeza eddembe naga nti kati bakubemu embooko muddemu amagezi ne baga ne munaatukuba muti akalo wangula njategeere ani adivanyizibwa ku ffujjo lino security etakola mulimu gwayo oba bannaffe abali mu kalulu kano bali mu provoking security twayoberaga tugenda tubakube tugenda balina security katanabya kamu sijja kazanya naye olweyadde agamba nti ffe tuli majje tugenda kukolako bana abajasi kobonte yanti muli majje kati katulage embooko ani avunaanyizibwa ku ffujjo eri mu kalulu ke Kawempe nadda mu kampu ya Nalukoola lwaki emiggo gikubwa kampu ya Nalukoola twalabye aganaga yakubye olukuŋŋaana lwe teri yamugambyeko tulaba Nambi Farid w'NRM atambula bulungi lwaki Nalukoola ono yalimu embooko kiki mulimu aba provoking security oba security ebalanga bwemage kantandike ne ansooke n'obwa gavumenti kubanga mwe musinza okuba emisumaali mukuba abantu emiggo bob kiki guze fujjo liva kuki mu kalulu kano tata neyanza nnyo neyanza emiggo gikubwa kiki ensonga eyo webala nnyo okukireeta eri eggwanga owamwe Nambi atambula teri amukuba ku nsolobotto ate Nambi yekka ogambye aganaga atambula yambuka ku nsolo Lusu atambula teri amugamba nobody is doing that naye mwatidde Nalukoola mwami Gawulaze kaŋŋambe ensonga eno bannayuganda abatulaba enkya ya leero amazima gali bwe gati tugatwale nga matuufu gavumenti yange gyenvaamu weewaawo tuvumirira ebikola ebya violence oba n'okukwata bubi abantu tukiwagira to all naye ate gwe bwe bwesuula mu nsolobotto bwe bwesuula mu mbi intentionally nga you want to create havoc bweyagala kuteekawo embeera embi tetulina kyakukola wadde okuba okujjako kuleeta emirembe back oba sente mu ggwanga naye tukizudde over time enkola eno it's not the government responsible kubikola bino kubanga mukama wange wa police mwami spokesperson waabwe yabadde alina press n'agamba ekyo kyose kirinako nnyo nga ne force yabadde agitankana he told them sina report right now I can just give ku investigations eziba zikolebwawo so which jat whatever way it could be even us we don't tulina abasajja bambadde obukokolo bwa black bakambwe mu kooti basanga bakutte emmundu ziri ezaalagirwa naye kankunjonyera mwami Mugala obutami bwe ng'obulaba do you see abasajja bano nga bagezaako kukola effujjo ku Nalukoola mwennyini nze nalabye akatambi bamusika mu mmotoka boda omusajja najja n'emikono nga bagisibye ebbani kankubule mwami Mugala abatuuliza kabanyonyera ensonga eno ebyobufuzi bibeeramu katemba mungi nnyo saagala kukyogera bwe kityo mulabe nti no nafuya naye embeera bwerabika the way it is stage managed nga something is lacking mwami Mugala nze njagala kubuuza kibuuzo Nalukoola ddala serious nga zze ku be nominated ojja mu kisaatisaati bwe kiti ekyekusaagasaaga yandi mwamugamba tuli w'amasuuti kananga kanyambula ebisaati bya bulijjo don't say that wabanga munnamateeka nga mutendeke nga manyi tukoye amasuuti gammwe nedda people come dressed ate oli comedy man Zelensky bamugoberwa akutayambala suuti abadde bizibu byawe Trump yagendi vice president France ndiyetano mu Oval Office ndiyamena suuti abakozi b'effujjo eri Nalukoola it is not about Nalukoola tetuna kyo effujjo Kawempe tunenyani tunenya abavubuka bamigo kukola kyanyanyizebwa tunenya abavubuka bennyini abali abetabamu mu kubikola no kati kankunjonyero akatabi bakalazaawo ng'omwami agamba mbunze nva kabalagala okitegedde lwaki muva gye muvudde lwaki Kawempe tebaleka ne beemalirira that means bano abantu abajjanga batulotinga bavaejo baba balina ekigendererwa ekyokukola effujjo okuteekawo embeera bayita esimanye eggaali za naleero we shall not see impunity happening in the country netubaleka bagende so police webanga esobola kubanga omulimu gwayo gwakukuuma emirembe mu bantu law and order so lw'ensonga eyo tunenya abaana abo abavubuka aba nuupu abalina effujjo eriyitiridde effujjo libayitiriddeko mwami Mugala ddala byawo nga era nga babagamba bavudde
badde bava ku office yaabwe kavule nga office bagambye let them not work in a group nga bagamba tambule mpala azin balime kusasamaza kibuga naye ng'omuvubuka alinga akulaga nti ateekayo ekifuba nga genda what do we do so nze njagala kunnyonnyola abavubuka aba Nuupu well tuvumirira ekikolo ekya violence naye ate nammwe mwebeereremu ng'eŋŋombo yammwe mulekera okuteekawo mbeera ebateeka ne musasamaza kibuga kati let me tell you not about Nambi alone mbuuza gwe lwaki buli kaseera anything is to happen kiba kuba Nuupu mbuuza lwaki anti bemutya tetubatya bali mu kalulu kano come on what do they have naluka tumutyako ki agenda kuwangula kalulu tumutyako ki what is he what does he come with anti agenda kuwangula kalulu ki ate ajja tuwangwa naye kyeŋŋamba mbu nze kyetumanyi era kijagala bagamba yalina amasanyalaze ate wali masanyalaze gamu tewali masanyalaze nalukola tolina masanyalaze nupulako muteekawo embeera eyagala okusasamaza eggwanga nemuleeta ensasage either mwagala visibility and media presence bannange bwe sympathy vote obwo bwekisiiso okwagala okuleeta embeera as long as mukola effujjo the police has no choice but to do what can do for you nze kaseera kutiri mbagamba nti nno mwewale emivuyo mwewale group influence mwebale okuva kati mwamugawula amazima gennyini njagala ombuulire of course sebuuza gwe abatuuliza gwe kabalagala ekikujja kabalagala okujja ekawempe gyolondera what do you want lwaki bwe olina oleeta abaana ate byaliwo ne kuziralize nga nakugamba bano nga bagenda e Masaka have eno n'ekibinja kyonna kyonna ekyeyuweeri and then they say we have a lot of people wekabalagala berayo kabalagala abekawempe beesobola beemalirira kati gwe kyakujja eryo gyeno kitunnyonnyole kyali kiki who are you who was he kunoonyeza ku bannabwe kalulu kakampe tebemala ne binaabaka babudde n'ebigongo ebyenjawulo bamwanga kivumbi yavudde Butambala ndaba Namugga yavudde Sembabule bonna bagenze Kawempe nza kunoonya kalulu ababaka I can give a real walakati wanga bakubye nako ababaka nyinza okuteekawo embeera nti nno kubanga naffe president ajja era naffe era genda camping ayabeeko mubaka waffe neŋŋamba bano abavubuka abaffe ababulijjo abaagala okuteekawo eggali wekigudde webagala okubeera webagala okuddukira as long as muleeta effujjo mu ggwanga mmwe aba Nuupu bajja kufiira mu firimu zaabwe kakikunnyonnyole mwami mugawula so who's to blame are the real boys who are insinuating violence naye era nva waggulu nga ŋŋamba nti ebikolwa ebyokuba tunoonye akalulu mu bukkakkamu nsaba busabi nti twewangana ebitiibwa okitegedde wabeerawo enkola ennungi kakati kankubuulira bali bavudde ku ofisi yaabwe bagenda kunoonyeza munnaabwe kalulu kanditi waabwe kati balina kutambula nga bonna babayiye okuva ekawempe gye bagenda bagenda kusanga abantu baabwe tekakiri bagaana atugirira abantu abategeere abalina cause maybe ababaka babadde mu parliament or something naye kati gwe omuntu oŋŋamba mufe kabalagala ogende ekawempe okola owolekere munno abo bennyini nye bagenda nebakola effujjo saidi zeeyo kubanga bamanyi not even their place tebali tebabamanyiyo kwegamba wakuba Amadou Kofira uno obutaliko abantu babya kamyufu kaneme kavuma ne bakayitiriza nnyo balina engeri gye kabawaamu amaanyi balowooza bambala ennaku z'abasajja tebawayiza babwambala babukendeezeza leero aliwa nga Kyagulanyi bagambye mbuno wona mwenyambadde tolya baganda kwambala bambi osanga bakabalekedde bategedde nti osanga bya the originators but I'm telling you my mugala for sure amazima gali bwe gati nga government njudde wano ngamba tuvumirira ebikolwa ebyo ebya violence but as well tutujja kuleka muyine nga mwonoona ebintu by'abantu n'okubamalako emirembe and I'm thinking beddeko abo abavubuka aba Nuupu abo ebintu byebakola stage manage things tubikooya ali tubirabye nze kintu kya Nalukoola ne banakola batya era nsasira nnyo bannamawulire yakafiiramu Ibrahim kubanga munnaye mu mbeera ng'eyo munnaye wabeerawo era vereni waliwo ninze nga ndaba ebyonna abatulaba mwonna mwalaba engeri ekukwatibaswaza because nozena okulaba nga Ssaabasumba w'Eklezia wa Kasaza wa Kampala nga nti bakalukaveewo batugirisusso nga kaviirawo we need the democracy nanti kati kankubuulire abo abakola ebintu bwe bityo omanyi mwamigala politics muzibu nnyo mulala mukko bambi Ssaabasumba alaba atrocities alowooza they are real
mwami Mugalula kanzijukize abantu kakubulire kanzijukize abantu abatulaba wano mujjukira bulungi wano ekyaliwo kakanisita simanya ke bali Bobby ke bamukuba eyo nga bava okulaba munnaabwe n'asiba ekisebe kuno n'abeera era n'omusawo I think omusawo yali reprimanded eyakola operation y'eyombo oh yes bamuyita yataka ekisebe okubuzaabuza ekyo of course nabakijjamu the next day akutta emiggo abuzaabuza ensi yenna mulema bw'ati naye okugulu kuyalaga nti nno kwali injured ate nga kwali nyiza n'omusayi tugulabye tugulabye gwadde kawo imponda kule munne n'amugamba olimba tuusa kuno kugulu tubakoseddwa anti mukukosebwa okukingamba mu movie ezajjibwa eyo bambi waliwo innocent people basalmanya bambi ababeeramu abalugenderamu naye nga bannannyini muzannyo bo bakimanyi and we have to emphasize efansi eky'Oluganda enjovu ebbiri wezirwanira omuddo bambi gukutuka kwabwerere kati kyova nsaasira abaana abayingira mu kintu abatakimanyi naye nga bagala kugamba tuli wanvalengule you don't just chant mukkirize nti waliwo bannannyini kintu kino abakifunamu nze kati Nalukola weebuuze Onesimo Mugalula who is Nalukola for crying out loud? Is a council. And is a candidate at the end of the day. Is a council and a candidate, and what threat is he? tumwetaaga ki nga lwaki bamukola kwa trustees niwe birabye ate nga babyeteereddewo ku boda baali babalaki ebeera done right. Mr. Moses, maybe ekyandibadde important wano kyetutunuulira buli muntu eyanominatingiddwa is relevant. Yeah. So when you ask who is Nalukola, fine, sorry. It is a bit demised. lwaki Nalukola kyembadde gamba nti what much threat of relevance is he okubeera nga eggwanga lyonna litadde ku ye kiki kyagenda okuleeta ekyenjawulo ennyo why you are nominated are very important, very true, but why him? Why do we show a lot of light to him? What threat is he? Who is he in terms of so kugamba nti effujjo tunenye baana bano abalireeta bojja n'omuyeyo ng'oyagala kukola kikunkuba nina okuteekawo gaali to protect myself. So if the police is doing that, it is very okay, but also that judge something. I'm waiting for the police report to come out to say ebigambo byogerwa mu kubuzijja byogera ku TV otherwise nijja kujja tulabyemu n'abasajja bali kumbatiza feza amajize no whatever the case is nvumirira ebikolwa ebyo ebya militarism oba excessive force, but also I still insist nze kankule mwami Mugalula sinange nenda byeka abaana abalumba ndebene video sadde gizanya wano nti tubalumbe oyala amagye gakole ki tubalumbe webale nnyo in fact mwami Kyagulanyi abadde yadde Kawempe naga nti ono mubalabawo tubawangudde kale abasajja batukubemu amasasi tegeeza kugamba engeri gye batwewereramu bufe tuli magye what are they trying to do tusigalawo nga tufunyiza emikono balumba babamanyi do they know the army, do they know the state operative, do they know the security we have balina bakuma omuliro mu baana twakyogerako na wano luli mwami Mugalula nti nno abakulembeze bano abaana babakumamu omuliro ogw'ekisiru kati ekyo kyayogedde kiteekamu omwana n'abeera friends n'agamba batugambe naye for them they are resting, they are away from there, abaana bakubibwa ne babateeka mu bisego. Temujja kutukangakanga Kyagulanyi ne tiimu yammwe simatu balumbe magye gaawa. Who authorizes them? Which army are you? Banne mwogere ebigambo nga mubitegeera. We have the very best security around the globe. Nti buli kyemwoga bino tukitegeera tubimanyi ate tubasookayo tetujja kukkiriza ebintu bali okwonooneka tugambe had we known. Lwatu omwami nalumanya. Sige njalo tutandikira awo muzzukulu wa Kayiira. Yes sir. Tuli ku kibuzo ky'ekimu. Goloze effujjo eri Kawempe tulaba. Yes sir. Oli akugambye nti tunenye ebibiina by'obufuzi ddala NUP iri mu kuwaga abavubuka bano okusoomooza ab'ebyokwerinda. Goloza ani anenyezebwa. Kalukagenda mu maaso balonda 13 naye abantu emisayi giyiiko balaba. Neyanziza nnyo neyanzeege mwami Mugalula. Pozi eri abatulaba n'abatuwuliriza eno ensobi eri mu side bbiri. Tujja kutunuulira ba foot soldier nga mwami Bob wabadde aboogerako tubanenye
naye ng'ate ne gavumenti nayo yakunenyezebwa. Nze ndi muntu atakkiririza mu violence kubanga violence buli weeyitirira ennyo mu bantu ate ekosa ba innocent souls kubanga gwe buli woofunye ekikondo okwataakinga omuntu amaanyi go oba ogeewulidde naye ate waliwo oli atategedde nakutegeera nti ogenda kulwana weewooma ekikonde kikwata omulala zino astrabrets ze mulaba zigenda mu bantu zijja naye nga ate ziba tezigenderedde ku kubakosa naye olwa provocation ebeerawo nga bwemujogedde so nze nandisabyeyo ekintu kimu era omulanga gwe nandituusizza eri bannayuganda bonna ebyobufuzi bino tubikwase magezi enkyukakyuka tugyetaaga kyekituufu naye ate tufeeyo nnyo ku bantu basaalumanya abatwaliramu obulamu bwabwe. N'ekyokubiri ngenda kusooka mukama wange njogere ku baleeti eno katono. Baleeti eno bagikozesezza mu bukyamu nti abantu abasinga kati ojja kwesanga nti waliwo n'aba NRM abagenda eyo ne bambala baleeti zino ne bagenda ne bakola effujjo ne likomerawo ku opposition naye nga strictly bagamba bafoot soldier ba Nuupu oba abaaki so nga ate nandirowoozezza nti baleeti eno omugaso gwayo era ndowooza neebaza nnyo waliwo clip emu gye tugezaako okusaasaanya okunnyonnyola abantu lwaki baleeti ekozesebwa. Baleeti eno ekozesebwa buli muntu alina obutali bumativu eri embeera gy'ayitamu. It is a sign okitegeera kulaga butali bumativu bwo. So buli muntu eyandyetaaza enkyukakyuka waddemba okukozesa baleeti naye mu butuufu tuddeyo ku kibuuzo ky'ombuuzizza akavuyo kano akaliyo akali mu north mu Kawempe north kavunaanyizibwe kwani? Namba emu nze ngenda kukateeka ku security agencies zetumanyi nga ffe ntya ffe tumanyi titulina military tuyina amagye aga bulijjo tuyina poliisi ezihandling ensonga ezo si bwe kiri ebitongole yes naye ebiffe eggwanga libimanyi kubanga tukkirize tugaane mujja kuleeta ebitongole ebyenjawulo naye ng'eggwanga teribimanyi jaati eno ogiraba eno bw'okeera ku makya n'ogenda ku muntu wa wansi ogimubuuza asobola ogikunnyonnyola tebagenda kubinnyonnyoka naye jaati yali luddawa mu kalulu ak'emabega mwagirabako yalina we yavugako wonna kyogamba tewaliwo kufujja mu biseera ebyo naye titwalina bayimba nyimba z'amagi nga batraininga bobo nawe walabakugwe badde ku NUP tetwabalaba tetwalina nsonga kuleeta all that kind of kakati naye kati balesa amaanyi mangi nze kye nandirowoozezza kiikino nti tuleme kuleeta nsasagge mu kaseera akasembayo ng'ebbanga lino lyonna lyetutambudde ebitongole bikumaddembe bituule waka nga bavuga ngaabo bawera ekintu kino kibe bwe kiti sensitization eno etandike mu ntandikwa kuba kati kambuuza ekibuuzo amaanyi gano Nuupu weetuukira okugajja etwole ne parade etandike okuleeta okutendeka abantu n'okuleeta mu lugire kuba kati ekintu ekyo ku lwange singa ekitongole kino abantu kyali already bakimanyi nti gye kiri era kirwanyisa kino sisuubira nti Nuupu yandikikoze mu lujjudde okujja okulaga nti naye etandise okutendeka amagye nga gw'ogamba buli omu yali akimanyi ng'ovudde ku ggye lya UPDF nti jaati eno jaati ebaddewo era jaati eno yagimanyikiddwa kulwanyisa batujju erimwe bannamawulire n'abantu abatonotono si buli omu kiba kimanyikiddwa buli omu. Mukama wange kino ekintu tukyogereko mu butuufu bwakyo ebitongole ebikumaddembe namba bya namuzingo eza bulijjo kati ekirala kye ngenda okugamba kiikino so onenya security kubiri Kawempe onenya nenya security lwa nsonga security yes
etukuuma ate gyonenya. Yes, njinenya ku lwange kanjirete lwaki njinenya nti obuvuyo buno bw'ogenda n'otunuulira lwaki abantu bano abanuupu bakubibwa obuvuyo obwo busobola n'okusuppressingibwa just mere police. Si bwe kiri kubanga bwe kibeera nti nno waliwo olukuŋŋaana kusaba ku vidiyo eyo maaso awo bwe kibeera nti waliwo bodegaadi wa Kyagulanyi giteeketeeke ogenda gimpa bwe kibeera nti waliwo olukuŋŋaana olugenda okukolebwa ebiseera biri baleetanga poliisi neeyimirira ey'obujagalalo kubanga kyetusuubira kyekigenda okuva mu bantu naye kaakati terrorist ejjirawa ku ssaawa anti kakunyonyola omwami tukugambye before then era poliisi yabeerangawo neekuuma bwe bwatulaga nti no nabo balina ejje liba training bayingola okubeerawo naffe twajjayo ag'omu buto ojjayo ekisingako awo okuteekawo embeera nakugabe tetujja kukkiriza ggwanga ligenda yitu anake nga tulaba alina wa police can do but bafuna more force. Tutunuuliremu nnyo embeera eno weejjidde mukama wange bwe tubeera nga kuba nalabako obutambi bwa honorable Ndooza Nalukoola nga bamukwata omuntu bw'abeera nga atambula agenda mu kifo gy'agenda mwe ne mujja ne mumusika busisi ne mumuwulula okay eyinza okuba nga stanti ati nange kyenneebuuza kati awo jaati yali ejjirawo etya kyekibuuzo kyange jaati nga jaati omuntu ali ku bodaboda atagenda nti agenda akombooza bantu asika bino akola bikyakola fujjo ali ku bodaboda agenda jaati yali enoonyaawo ki kati kitegeeza bw'ebanga jaati esobola okulaga uniform zaayo mu stand awo boogenda kunenyani gwenga bw'ogiyise stand tugambe nti ne jaati yali ekimanyi nti eyo stand erina ogiplaying we are yet to verify kaakati awe wali obuzibu y'ensonga lwaki ndeeseemu security then neŋŋamba nenya sides zombi nenya ne bannaffe abali ku opposition ye side endala nti bantu bange ebintu bino tubikola tuyinza okubeera nga mubikola nga banoonya cheap popularity bayinza yes sympathy voting nga bwe tugiraba bayinza okuba nga bagikola ng'ekyamazima kiri nti baaba suppressinze naye ate ekyo kitegeeza ne baaba suppressingiddwa it was just ignited yes it was ignited lwaki bw'ebeera nga yabadde stand no let me say how it is ignited bw'ebeera nti yabadde stand bwe nkulaba nga njagala kukukuba oba nga njagala nange kusindika ogwe ne nkulaba nga otandise okwetagaza bwe nkusindika n'ogwa ani aba afunyemu nze mba nfunyemu kuba oba okoze eki ogudde gw'oyinza okwagala okutagala nga toyagala kugwa naye ng'oyagala olaga abantu nti bakusindise naye tokoze eki togudde nze ne mmanya nti kaakati mumukubiraawo ekyo kibisobola okukolebwa era sijja kuyimirira ano gamba nti oba NRM yakikoze oba kino ki naye yenna eyakikoze it was ignited olwekyo ekyabadde kikoleddwa nti noono yayongerezzaako kola ki yasindise busindisi asitamye oba okitegeera kati awo ennenyeza ne ŋŋamba nti mulowooze nnyo ebikolwa bitukola mu biseera bino eby'obululu kubanga tunoonya abantu bano batutegeere naye ate tetugenda kugamba nti ekituleeta okusaba obululu lwakubeera nti ate gavumenti etutta ekola ki etukuba waliwo ebintu ebimu byojja okutunuulira nga they are not so real as propaganda ndaba mungi mu kalulu kano yes because ono bwedda ababika abantu eggulo gundi afudde gundi okitegeera in actual sense nga bw'otunulamu tewali yafudde tulowooza nti kampo yo naye erina politics gweri mu kuzannya obulimba ewulaze abalonzi b'e Kawempe anti kati awo embagambira nti kati ate awo kyebakoleye bansobi okitegeera eba eteeka abantu muki mu katyabaga ekyokubiri ekintu kino kyebakola tekigenda ku affectinga lwaleero lwokka these are just by elections naye kigenda kuleeta threat mu bantu in the coming elections batuuke bagambe ebintu by'obululu obyo katubikole ki katubidduke naye ate awo tuba twongera kuwa ate gavumenti ki maanyi so nandikowodde buli muntu ali ku opposition tukozese a different strategy beyond just creating issues and provoking tukozese strategy let us preach a good dialogue to the people kuba abantu ekituufu bali mu mbeera mbi
naye beetaaga muntu kyagenda to preach to them ekintu kye bategeera ekintu ekiri real. Thank you. Okitegeera naye nga teza kukola kintu kiri real mwami mugala sonyuma okutavininga nga waliwo omuntu ekino ekintu abakifunamu. Njagala nga ngende wa Matovu tukyanoonyeza emivuyo egiri e Kawempe tuginenyezaani. Njagala because ye Masiko agamba nti nedda security enenyezebwa. Niwakwene ne banno banenyeza opposition nga security eno ate ye Bob yagenda nti nedda NUP n'abakulembeze abo abaleetera kuzanya popularity. Njagala muganda wange Masiko ali mu control room agenda kutuba ku muvubuka omu bodyguard wa Kyagulanyi yabadde ayogera mba bodyguard banne nga bagenda okusimbula okugenda e Kawempe. Mulego byayogera twasaze tubiteekeko tutegere ekituufu ddala bandi banga ne baprovokinga security oba security yebakubira obwereere. Njagala tuwa akatambiko muvubuka oyo tule ebigambo ng'abyogera then tudde ewa Matovu ono twagala tutegere ekituufu kyeki ani anenyezebwa mu muvuyo egiri e Kawempe. Mutuwesebo baganda bange tuli banaku tuli baavu naye nga ffe tuli bannannyini nsi eno mukitegeera ffe bannannyini nsi basooja mwenna mbabuulira mwe muli bajaasi tuli bayeekera ba Museveni tumuyeekera akole ki aveeko kati mu buli kimu tokiteekamu muzannyo kazeeyi ono we tuyimiridde tulina abantu bangi be tugenda onnunula bali emulago wali ekiri emulago kimanyi kinene tuukako ku masomero muganda wange ne woba muli bagezi mmwe muli bagezi bo mwana wani gwe bayisaawo ne waba ayise mu grade ya kusatu ye bagenda muwa ebifo ebisava gwe n'oba ofunye first grade emirundi 10 bagenda kulaba ngambwa ng'amazzi mukitegeera kazeeyi tubijje mulaavu ife ate n'essimu zaffe zibeerawo ya buvidiyo ab'amawulire mu abalabye Museveni abaguze abatwala Kyankwanzi ate ku mpaka abatwala ku mpaka babikole okyadde ffe tetuliko abamawulire bo bagende balipootinga ebifu naye akawunti yo eripootinga ekyabaddewo ekiri oligino wa TV aswale mukitegeera baganda bange tuli bajaasi tuli maje mukitegeera ekyo kyo mukiveeko otegedde training muzikole bataano muve muzannyo mukitegeedde kazeeyi bwowulira nti gwe bakukutte bakusibye mu kkomera enjagala omanye nti basibyewo omulwanyi soja lubeera mugumu gyoli nti oli muwanguzi tokaaba kale okaaba nga emigo gikuyiseeko naye obeera omugumu nti ndi wiina kyoyina omumanya tebagenda tusiba ffena tuwuliza munda olunawulira nti asirafu security tebamukutte gwe mulage bulazi nti soja bamukutte okitegeera ate nze temugenda kunkwata nkuba Vincent naye Bob obuvuko oyo muli Ashraf byakozesa mu byakwemula musonyi tubisa no kubisa musonyi bwekyo n'olwo ebigambo byayogera ali mu kukunga banne tuli majje tuyeekera Museveni kasasa owajja ati akole ki sinjagala okubuuza abakunga tugenda n'omuli bijja nabuzanya abali ati tulumba abasajja bali oyagala kakati muzoka mumbulire abawuliriza abaffe abatulaba enkya ya leero beise maje beise tugenda tufe bannannyini yaffe bayeekera kakati sebo tukole tutya abo police ezinga emikono tutulira abantu nga bakola bwe batyo lwaki tukubaba abantu abasajja tubasana emitwe insinuating something amanya agagogerere n'ensobi gye ndabawo wano era ataawo nenyeza ddala nenyeza ddala ate kati abantu abakulembeze ba Nuupu mu ngeri bweti nti abantu bano tebabawa sensitization yemala bagamba okwogera kati kyogere bwe tutya omanyi buli woobeera n'omuntu ng'akuli okumpi kuba kati oyo omuvubuka amaanyi g'abadde ayogeza abamuwuliriza bangi n'abamutegeeratulumbe naye ate kati ate awo eyo si ye politics gwe twetaaga Vincent balumbaani Bob kaloneka wa Vincent twagala ensonga eneve bulungi nnyo tuwudde Ashraf byayogedde ebigambo ebimu tetwandikiza na kuyita wano naye kubanga Honorable Nyombi Tembo atukulira mu UCC yagambye nti ebiseera ebisinga muleeta bali abakuba ne mutulaga bana abasonkereza yakyo tukikoze bakama bafa ba UCC tujjeyo ekituufu kubanga tulabyewo n'aprovokinga oye tumukole tutya efujja liri e Kawempe Matovu njagala ombulire ani gwe tulina okunenya nga n'ebigambo ebyo biwulidde
okusooka kwa byonna obudde butugoba nno fe aba Democratic Party DP block DA ekitali kibiina kya byabufuzi tumanyi gye tuva tumanyi we tuli ate tumanyi gye tulaga n'olwekyo ebyo ebigenda mu maaso e Kawempe nabirabye mu ntandikwa yaabyo ffe tebitiyugula ttama naye abantu omusaayi guyiika omusaayi oguyiika ate bakulaba ku TV kati bakulaba okudaala ffe ng'aba DA ate mwalibawo obululu tuvimirira effujjo erikolebwa e Kawempe tunenye kati ani ku effujjo eryo effujjo likolebwa gavumenti ya NRM ne Nuupu abo abantu babiri nze njogera saagala muŋŋamba ate byakwogera manyi why I'm here era neyampise amanyi lwaki yampise ate yampise si yampa ebigambo ebyokwogera ekiriwo kwe kuddira ffe abali ku mulamwa ogwetaaga transition eyaddala okutandika okutuwuddiisa okutuwugulaza nga President Museveni yeegasa ne ba Nuupu ekibiina kye ekya Nuupu batuwugulalize ddala ffe abali mu Uganda ffe bannayuganda ffe bannayuganda abaagala enkyukakyuka ezitujja mu bukulembeze bwa Museveni okutuza mu gavumenti endala kyetuyita transition okiraba ssebo ekyo Kinigeria bye baliko firimu ezanyibwa President Museveni n'aba Nuupu mwalabye ono omwami Nalukoola bwe yabadde anti bwe yamala okutunda DP wa Museveni yali looya yawanga amagezi bagitunda wa Museveni ye nani ne Mawu ne banne kakati era alina bali kubanga era nabo banne tewali njawulo kakati bwe yabadde agenda okwewandiisa mu biro ebyabwe ebyabadde ebyekiwaani ebya competition zaabwe ezabaddewo yagenza ayambadde bulletproof eya black kaali naye njala kubuuza gwe mu Kampala mulimu edduuka etunda bulletproof ez'amagye kakati ddayo mu kampeyini ya Kyagulanyi eya presidential UPDF stock Museveni's government bamuwa bulletproof zali ndoza pe ya 3 ezize yalina kala nga 3 ne mukyala we ng'alina bulletproof ya white Kyagulanyi ne bamwongerezako n'ekikofiira eky'amagye wabiraba yali ayingidde lutabaala wabiraba mu biseera ebya COVID idduuka ki yali ebitunda mu Kampala n'olwekyo mwe bannayuganda naddala mwe bannakatwe bwe tubagamba ebintu nga mubyogeza bukyayi no ffe Uganda yaffe era tumanyi gye tulaga ku Uganda gye twetaaga naye abantu okuddanga ali ne batuwuddiisa ne bwe tubategeeza ebintu ebiriyo ne mutwala tife ate ffe babi you see the point. That's true. Edduuka mu COVID mu biseera ebyo lyali litunda ebikofiira by'amagye Kyagulanyi kye yayambala bulletproof nga ne mukyala we yali agirina era lutalo lw'amasasi kiri baali bagendamu ndoza yabitumya bweru Nalukoola yabadde agenda mu lutalo lw'amasasi ki bwe yayambadde bulletproof ng'agenda wali muzeeyi ebifaananyi mu comedy baagala kwambala kali comedy ffe ng'aba DA tetuuki ku bya comedy era ensonga lwaki oluvannyuma lwakubanga bamaze okwewandiisa twetegereza ne tugamba nti ono wakagaali gwe tubatuwagira era gwe tuwagira kubanga sweet cake yalimu ensa kubamu abeesimbyemu y'omu kubalimu ensa bonna balimu ensa naye artist ono alimu ensa tuve mu comedy z'abali webalabye babadde Kyagulanyi agenda yalambula ennyiriri z'amagye ennaku ezo byabaletera obuzibu basajja ebyo ebyawe abantu tebakimanyi nti bali babadde ba UPDF baliwa ababadde paladinze be yalambudde
nga bali under whose command Exactly. Under the command ya gundi Yani. ya Nyanzi si Nyanzi Nyanzi Luwongoya. oyo Nyanzi Bisati nga bali under command ya Luwongoya ne Katana kwanga ya bani mu maje Katana captain oli Luwongoya captain Katana major ebyawa gendo nawe ya UPDF abantu abo badizata obanga badizata nga siba dizata beta bata mbyobufuzi mugere fanako bwito kakati mwe banna Uganda fe tugezaako okubalaga gitugenda okulabisa ali mwe mugamba tino mulabisa n'olwekyo bino byonna ebikolebwa wawo abantu abali awo ng'omulimu gwayo gwa kutufunamu nsimbi na kutuwuddisa walabye omunnamawulire munaffe wa Top TV bamukubye oyo omwana oyinza kwesanga engeri sayinza otaddamu kulaba bulungi bamwe masike ekifaananyi ekyo kyetegereza bulungi ekyomusirikale ng'alinga ateeka engalo mu maaso waliwo yaddamu kuba bifaananyi nga tulowooza ne bannamawulire nabo balina engeri gye baprovokingamu abasirikale bano nda bannamawulire agenda kuba ebifaananyi buli musirikale okusaka amawulire watomanyi anti onalebonyombi tembo wayusisa akugamba bw'oba okwata omusirikale lwaki nabali abakola effujjo tubakwata kakati UCC tayina intelligence yaayo anti yeyatubulidde kakati ye nyombi twagala gwe nyombi tembo wa UCC naawe tulage gwe intelligence ye ebifaananyi bye yakwata UCC ng'abantu bakuba poliisi obanga bakuba amagye ekimu kya UCC kyekiruŋŋamya ebifulumbira ku mikulu gy'amawulire kiteekwa okuba ne kakati batuyise ng'abakulu babayise bakama baffe tibyemuteeka ku TV teryabaganyi kubiteekako naye temulaga sayidi emu kakati olwaleero lwaki mulaga sayidi emu abakubye emiggo lwaki mulaga bakubye emiggo naye bano bwedda abavuma bo temubalaga kati kamera ya poliisi eriwa oba ya UPDF tuli kuwa amawulire kati poliisi erina intelligence sokove ku poliisi ne UPDF erina intelligence era balina ne kamera ezaabo tuli kuwa amawulire olwofuna erigule nga libalance sokove ku poliisi gwe amawulire yagenza okukwata omusirikale ng'akuba ono omuggo ye yavudde muggulu n'akuba ono omuggo waliwo ebigambo naye olabye strategy ya Nalukoola nga bamusika ku piki bali ababadde eri nga bali ku byabwe bambalira ono ali ku piki agenda eyo si comedy byatandikira wa wefirimu giva makati kakati gwayagala entandikwa yaayo anje bagandi gwe ng'owamawulire njoganga wamawulire nange siwagira kyakukuba bannamawulire bannaffe to be balanced oba oli munnamawulire when I was in red paper nalinga nze kavalinga ne tukavalinga ennyo because ffe lowooza nti olina kulaga anyigirizibwa naye n'omusirikale ono kateebereza abasirikale ababadde kawempejjo badi balina emmundu bali balina emmundu naye njawumbula omusirikale yafulumiza essasi n'alikuba omuntu naye obweddangaga tubalumbe nalabako video wagirabye Bob omu kuba kamanda y'abasirikale nti tudde emabega tubaviire ne katubalumbe mutulabe katubalumba bwotyo oba baleeta omusaayi otega ne katugolaga nga baleeta kubanga alina emmundu omulumba singa ozzaayo ebyabaddewo jjo ojja kulaba komedi eyo eyeri gye nkugambye nti ono aparedinze abantu n'alambula ennyiriri naye mwabo mulimu aba PDF gyennyini abatendeke mulimu ne bano manyi namba zaabwe mu maje mulimu bano ba amacha abatamanyi bigenda mu maaso walabye jjo nga Kyagulanyi asimbula n'ekibinja kye bagende ababadde bali mu maaso bagamba temujja kuyita batandika okukuba emiggo olabye ababiri abavuddemu nga babadde ebimyufu batakinga bali wenjagala okwogeraawo kati abo basuubira abo ababiri obasuubira okuba nti be bano abavudde wambaza ebyambalo abo pate yabeeganyeko nkugambye pate yabeeganye ate nekyeganirawo nga bali mu komedi yaabwe ne Museveni kale so tunenyani finally tunenyani kufulira akalu kagenda mu maaso President Museveni asubirayo wiki either za wiki obejja oba wiki eno agenda Kawempe President Museveni ndenenya President Museveni atali
bakwata kikwate bano ye commander in chief of all armed forces. Okay? Okuddira ejje lyaffe lya Uganda okulyeyambisa mu zikomedi ng'ezo. Bakuma mirembe balisebo. Egimirembe tugimanyi bagikuume bannaffe. Naye eri komedi yennyini yabadde. So oyagala amagye gadde ebbali. Gabive ku police ebbali. Kakati Nalukoya yabadde akoze. Weakness eriwaawo gyendewa. Nalukoya kiki yabadde akoze ekireeta abantu abalwanyisa abatu. So gwonenya security. Nenya President Museveni. Nenya President Museveni. Ali ebyo bikomedi abakulembeze ba Nuupo babimanyi bulungi nnyo engeri gye babizannyamu ne gavumenti. Kale we forward ebeere ki? We forward tusaba twagala emirembe. Twagala akalulu ak'emirembe si kaleero kokka ne kali akajja. Kati bano batujja ku mulamwa gw'akalulu akaddako. Anti kano ke kasalawo kali. Ebiva mu kano bijja kusalawo nnyo ebiva mu kali. Byebyo bye batandise naye bwe bano ababizannya babimanyi bulungi. Nga bwe nkugambye nti oli UPDF yamuwa ekikofiira eky'amagye. Tebakimuwanga olionga bakimuwa. UPDF yamuwa ekikofiira eky'amagye. Gendo twagala amagye ga Uganda gagigagambe nti sige gabimuwa. Era yakigula. Ayo numbers. Yakigula. Twagala ne Nalukoola. Batubuulire nti sibe bamuwadde bulletproof. So we forward ebeere ki? Oba kale ne Nalukoola tunyonyole bulletproof yagijjeewa. We forward ebeere ki mwe matoka? We forward twagala empisa mu bannayuganda bonna. Zitya. Twagala gavumenti ya President Museveni. N'ebibiina ebiri ku opposition ng'ate ekibiina kya Museveni batulage civility. Okay? Kubanga abantu okutandika Museveni mwamwagala bwagazi okutufunamu ensimbi n'okuba omwana wa munno nga talina kyakkoze n'omwonoona amaaso. Gwe abadde mu kibinja ekyo gwe ng'omukulembeze w'ekibiina nga naawe okimanyi bulungi nti muzannya comedy era comedy gy'ozannya ogenda gifunamu ensimbi. Katuve wano Bob nolekyo bye tubikooye we forward eteekeddwa okubeera tusenganemu ekitiibwa bw'oba oyagala kalulu nga gwe nga NRM oyinawo abantu bo basatu kubanga abantu abasatu kamakubuulire Nalukooya bw'ayita Museveni talina kyafiirwa. Ono yajidde ku kali ya NRM bayita Museveni talina kyafiirwa. Ne yajidde ku independent owa NRM bayita Museveni talina kyafiirwa. Kati eyo comedy bagizanye nga tugenda mukuli we forward eri bweta abagalwa abalungi. We forward ngamba abakulembeze b'abaana bano mbadde njagala akalu kabere peaceful. Nuupu you're not the only opposition. Muberenga bana abalala abali mu kalulu other parties that are not violent, that are peaceful. Effujjo lyonna erikubakolebwako singa Nuupu ne bakuba akalulu tekisoboka first of tekisoboka. That is not there. Tewali osinga naye kyokubirize ne mubeere zakozesa emendinga ya bulimba kuba yagambye nti teri by election. No, bwe kino yagambye nti teri by election mu Kyagulanyi gyagenzeemu n'atawamu. That was a lie. Kayunga recent ojjukira Kayunga mu Kyagulanyi aliyo naye era babawangula NRM n'egiwangula. Nate wasasiriyo naye ateka kunyonyole fata ffe tugamba demokrasia ffe twogera demokrasia wano mwami mugala n'ekisolo demokrasia yaffe tumwogera wano bwawangula akalulu so it be era jakula totwali buzibu naye nze ngamba bikira tutukaanako naye ŋŋaana effujjo erikolebwa babe bannaalumanye muyingira mu mapaaki agatali gammwe ne gabakuba mubiveemu mukakkane. Njagala omubaka wa Busiro South alinze atubuulire tukoze tutya kulaba nti ebiggwaawo bino bitwogeddeko tulina akalwa akali peaceful. We forward mu kino kyonna ndwala mu America Trump banga muzazi musajja wattu nze kyekandisabye era omulanga gwe njagala okukubira abatuuze b'omu Kawempe North mubeere beerufu kuba kati bino byonna babibazannyira ku mutwe nga bwe mubiraba oba ani akirimu oba akirimu be bamanyi engeri gye bakizannyamu naye bwe mbanga mwakeera ku makya nilo bakubye emigo atesi ba mu Kawempe nabosa we mitiyana ekyokujja ekyokubaawo kisoboka okujjanga aze kuwagira muntu we ng'ovudde emitiyana yonna oleeteero kisoboka naye nze kye nandisabye nti nammwe abakulembeze abatwalayo okusaba kwammwe okulondebwa
nsaba mubeere mutambule n'abantu abalina empisa abakkakkamu. Iyo nubasengejeza wa kisoboka lwaki yes jangu nga bwoli ayinza okukola ekyo nnyinza okugamba kiri kimu nti like he said nti Nuupu ne NRM si bye bibiina byokka byokka bye tutunuulidde ebiri mu kalulu kano bivuganya. Yes si bye bivuganya byokka bivuganya competition bekitegeeza kati batunka ababiri kati kambuzeyo ekibuuzo two goats race oli bwakeera ku makya okay fine beevuganya naye mu byonna kati awo wensabira abantu b'e Kawempe North mutunuulire mu screening abantu bammwe mugenda okukola ki okuleeta mu kalulu kano. Alright, katuve wano akade katukutte sebo abebusiro South bagamba sibe bulungi. Nsima omukisa gumpeereddwa era ntumira ku bantu bange abebusiro Busiro South era nga mbakubiriza okwagala kabaka waffe kubanga kabaka ko mwagala nnyo kubanga kabaka obuganda munaye bwe butuleze era njagala nnyo Obuganda era nga mbakubiriza mugule emijozi gya baside n'okuwa mupiira kulabirenga ddala isebo n'okuwa mupiira mundabirenga ddala bakama bange neyanziza nnyo neyanzeegeseba kale tujja kusukka wano mbadde ne muganda wange Ronald Elvis Musige ava mu kibiina kya The Revolutionary People's Party RPP era agamba nti tugenda president weye Mutasa Kafeero agamba nti tugenda kuvuganya mu Busiro South kwagaliza ebirungi. Bob Luswata abdali ku kitebe kya NRM Secretariat Sebutulabire Richard Odongo Honorable ate ne muganda ffe Vincent Matovu oye wa DA nga ngamba abantu tekawempe owakagaali ntazindwa ate mugule n'ebijozi sobola okuduka nze mbadde mu ntebe okwogera ebigambo n'okubiza bannange bano.